Bannayuganda basanyukidde ekya Paalamenti okusiima ttiimu y'eggwanga The Cranes nga kw'otadde n'okugiwa ensako yaabwe ya shillings emitwalo 5 okuva eri buli mubaka wamu n'okusiima omukwasi wa ggoolo ya Cranes Dennis Onyango. Bano era bategeezezza nti n'ekya gavumenti okuzimba ekijjukizo mu Dennis Onyango kijja kuba jjinja ddene nnyo eri gavumenti ly'eneeba etadde mu by'emizannyo. Kino kidiridde Paalamenti ya Uganda olunaku olw'eggulo okuyisa ekiteeso ekisiima Cranes wamu ne Dennis Onyango nga kuno babaweereddeko n'ensimbi obukadde 216 okuva eri emisaala gyabwe egy'omwezi guno. Mu kineera omubaka w'e Makinde ey'obuvanjuba Alan Sewanyana we yateeredde gavumenti ku nninga ezimbire Dennis Onyango ekijjukizo olw'ebyo byakoledde eggwanga lye. Ekyabaka okuvaayo ne basiima Cranes ne bajja emitwalo 55 kyabadde kikola kirungi nnyo era nkisanyukira, naye ku mitwalo egyo 5 wakiri bandigyongeddeko. Wakiri mubaka n'avaamu akakadde kubanga sente bazirina. Tusiimye balaze omutima mulungi nnyo era tusaba tubeegayiridde nti n'olulala bakole bwe batyo. Nze sijja kugamba nti bawaddeyo katono, bawaddeyo kinene kubanga ekyo kiraga nti balina omutima mulungi. Sijjaga nti zaadde ntono, sijjaga nti zaadde nnyingi, n'engeri gye badde batandika kijja bazaamu amaanyi. Kirungi nnyo era nange nganze Omunnayuganda kisanyukidde nnyo. Yabuvuddeko ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga ekya FUFA kyaweereza embalirira ya buwumbi bw'ensimbi bunamu obukadde 309 eri gavumenti nga z'ensimbi ezeetaagibwa Cranes okwetegekera empaka z'ekikopo kya Africa ezigibwako akawuwo mu ggwanga ly'e Gabon ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno. Gwe lutuukidde olwaleero nga gavumenti yakawaayo buwumbi 2 wokka era nga minisita omubeezi w'ebyensimbi David Bahati yakakasizza ababaka nga gavumenti bw'eri mu nteekateeka y'okuweereza ensimbi endala buwumbi 2 ezisigaddeyo. We twogerera ng'ebula ennaku 3 zokka okutuuka ku mpaka z'ekikopo kya Africa era nga Cranes eri Dubai gy'eri mu kwegezaamu mpiira egy'omukwano. Cranes eri mu kibinja ddi omuli Ghana, Misiri ne Mali nga yakuba mu nsiike ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno bw'eneeba etuuka ne Ghana egy'eggulawo nayo. Brian Katende, Munabyamizannyo, KTV, amalindirire.